Omulungi ekumide ku BBS Terefayina kulikayo nnyo mu kuwumulamu tukyali mu program omutindo era wano wennyini we tukuwela fashion tip yaffe ey'eno wiiki. Omulungi atulaba ku BBS Terefayina genderera nnyo obukugu bw'omuntu n'omutindo gwa hina before nga tonnasala okukyuzinga muntu agenda kukola hinawo kijja kuyamba okugyayo ekintu kyo nga bw'okyagala n'okulabika obulungi. Omulungi akyekumidde mu program omutindo kulikayo nnyo mu fashion tip era wano wennyini we tugendera mu kanyomero kaffe aka red carpet events and runways. Ku mulundi guno nkuleetedde mwana muwala Hannah Karema era nga yono current Miss Uganda gwe tuyinawo kakati nno ng'ekiseera kye kiri mu kuggwako ayina outstanding looks zayambadde mu kabanga kano nga yaliko nga Miss Uganda. Katulabe. Hannah Karema Tumukunde, Ugandan model and beauty pageant title holder, eyali crowned nga Miss Uganda owa 2023-2024, era ngono eyakiikirira Uganda at the Miss World competition ezaliwo mu India okuva nga 18 February paka nga 9 March. Hannah aweze emyaka 24 egy'obukulu era nga yazaalibwa mu Nakaseke district mu Central Region, Uganda. Zino ze top 10 most dressed moments eza mwana muwala Hannah Karema Tumukunde. Tutandise ne red outfit gye yayambala mu June 2023 for the UFF celebrating the talents in film for 10 years era nga outfit yeno yakolebwa wa Usma Fashion eyali mu kika ekya mermaid dress with a cut out on the stomach, puffy shoulders with a round train on the floor, orokwe yakwatila silver clutch. Ku namba 9, this beautiful black dress okuva ewa Maria's Yugi ngeno yayina thigh length slit on one egg, round train at the back, see-through material with sequins on the stomach area, and kumukono gumu in an one-arm design or a malane French hairstyle in a bun wagulu. For the 2024 Strat Bridal collection, Hannah yatekebwa mu off-shoulder white bridal dress in a mermaid format with white and silver details ku kiwato or malane statement silver head accessory. In this beautiful royal blue gown, gye yayambala mu mpaka za Miss World for the dinner and night out, olugoye luno lwakolebwa Beleza Yugi era nga lwali mu royal blue with blue and silver details on the short tight dress inside, okwali plain silk material to form a train from the west. Of color to spice it up, Hannah yayambala lemon green half-shoulder dress still in a mermaid design with silver details down on the train, graphic dramatic cutouts to form a half-shoulder or nebalumala ne more silver details down to the hem. The Miss World finals, Hannah looked stunning mu two-piece dress with silver details holly, okwali slit on one leg, ruffle material on one arm to form a flower, net train in white to serve the drama. Kunambemu chechitetai mwana muwala Hannah Karema che yayambala ku official welcome dinner mu Miss World competition echali neatly beaded with white pearls, silver details on the shoulders in a see-through material okuva w'omukyala Anita Beryl. Obadde omulabi mulungi atambudde nange okuviira ddala eri yonna gye twatandikidde kansubire nti atoyina ekyenjawulo kyoyizeemu tusinkane omulundi omulala olwokutaano ssaawa 2 ez'ekiro program omutindo nange Queen Faima.